nga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2022 omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ng'omuduumizi ow'oku ntikko w'eggwanga erya UPDF yalonda Major General Diko Loom okubeera omuduumizi w'ekibinja ky'amagye eky'oku nsozi wamu n'ekikwekweto kya SHUJAA ekiyiga abayeekera ba Allied Democratic Forces ADF munda mu ggwanga lya Congo. That the Commander-in-Chief, the President of the Republic of Uganda, appreciated my efforts throughout my career. Ono yadda mu bigere bya Lieutenant General Kayanja Muhanga. It's not a mean achievement, though. It's not easy. First of all, to be trusted, to get the confidence of the CDF, and the confidence of the CLF, who has been the commander of this division. Kati, Major General Richard Otto yakwasiddwa enkasi era nga woofiisi emukwasiddwa Major General Diko Loom. Once more, a time to come and stand in this podium and hand over as I received for the past 1 year and 9 months. Okuva mu mwaka gwa 2022, General Diko Loom aduumidde UPDF mu bikwekweto eby'enjawulo ebikoleddwa mu kitundu kya Ituri n'ebitundu ebirala mu bukiikakkono bwa Congo. This division is one of the most unique divisions, and it is one of the most operational division of the UPDF. It therefore requires a lot of liaison, consultation, and looking at both a strategic and the tactical levels to ensure you perform to the expectations of the strategic leadership. Omwaka mulamba gwe tukubye mabega ebyokulwanyisa ebiwerako biwambiddwa abaana n'abakyala banonoddwa era nga waliwo n'abaduumezi b'abayeekera ba ADF abamiziddwa omusu so n'abamu ne bakwatibwa. When we started this operation, these changes you are seeing are normal. In the army we call it tour of duty. Wansi w'obuduumizi bwa General Diko Loom, ekikwekweto kya SHUJAA kigaziye ne kituuka mu sekita ey'okusatu mu bitundu by'e Mwalika, Butembo, Kaluluma, Musei n'awalala. For coming here, I was in Juba, South Sudan, sharing security supervisory mechanism, which represents our president, who is also the guarantor. Oluvannyuma lw'amagye ga UPDF okusesebbula oluwonvu lwa Mwalika era ne bafufuggaza aba ADF abaali baduumirwa Abuakasi, UPDF baatongooza sekita ey'okuna era ne bongera okusesebbula mu bitundu eby'e Beni, Luna, Kamanda n'okutuuka ddala Erengeti. Eddimu General Otto lyalina kwe kugenda mu maaso n'ebikwekweto mu bitundu eby'Ituri n'obuvanjuba bw'obukiikakkono bwa Kivu munda mu ggwanga lya Congo, ADF gyemaze akabanga nga beekukumye. Ensonga endala General Otto gy'alina okussaako essira ye y'abannansi ba Congo obuteesiga magye gaabwe aga FADAK okusoomooza okw'amaanyi okwekiika mu bukessi bw'ebyokwerinda mu buvanjuba bwa Congo. Major General Richard Otto ajja kuzimbira ku musingi oguzimbiddwa banne abaasookayo okuli Lieutenant General Kayanja Muhanga ne Major General Diko Loom. Major General Diko Loom ne Major General Richard Otto baaduumirako ekibinja ekya AMISOM e Somalia, Central African Republic, ekibinja ekyokusatu eky'amagye g'oku ttaka e Moroto ate ne Mountain Division wamu n'ekikwekweto kya SHUJAA. Nze Haruna Mtesaasira mu Hot Barracks mu district ey'e Kabarole.